kyaffe. Katikkiro w'ekika ky'engeye Katuluba Ssebunya Buno yayanjulidde Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga Omutaka Kasujja Ow'omunaana ono nga ye Kakande Sheba Kibirige Kyesimba. Tuzze wano ow'ekitiibwa okusaba era okwanjulira Omutaka Kasujja Kyesimba Ow'omunaana eyadda mu bigere bya jjajjaffe Kyesimba Kasujja Ow'omusanvu nga ye Kakande Sheba Kibirige. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'abadde ayanjulira omutaka ono akubirizza ebika okwettanira ennyo okukozesa tekinologiya basobole okuwuliziganya n'okukulaakulanya ebika mwe bava okwongera okutumbula obuwangwa n'ennono mu Buganda. Naye tuli ku mukolo gwa nnono gwa dda okuva Buganda kasookedde ebaawo enkola eno ebeerawo ey'okwanjula omukulu w'ekika eri Katikkiro nga minisita bw'ababuulidde. Enkola yadda nnyo ya myaka nga 8 naye kaakati tweyambisa tekinologiya okugibunyisa amawanga gonna n'okukulaakulanya ekika munda buli kika. Nyinza okuba wano nga ndi nabangeye naye ensonga eno ekwata ku bika byonna. Omu mbuga wano era waasinzidde n'ategeeza nti ekika ky'engeye bwe kiba kyakweyongera okukulaakulana abakulu ku mitendera egitali gimu bongere ku kukunga abageye okwegattira wamu okulaakulana. Ndowooza nti ekyetaagisa kwe kukuŋŋaanya abageye wakati wa 50 okutuuka ku 100. Bwe baba basinzeewo tewali bubi tewali kabi, naye emirundi mingi abantu abatonotono bwe batuula ne batema empenda abalala kwe batambuliza ebiba bikkaanyiziddwako ne mukubaganya ebirowoozo ku nsonga y'enkulaakulana mu kika. Oluzzi lwa Kalinda oba kanyo balangira ekika ky'engeye kye kiruvunaanyizibwako kyokka ettaka kwe luli kwe kuli n'ekkanisa ya St. Peters mu Ndeeba eyamenyebwa gye buvuddeko nga wano Kamalabyonna alagidde bano okukwatagana n'ekkanisa ya Uganda okulutaasa luleme okuziikibwa. Luno omulangira agenda okutuula ku Namulondo wajja amazzi ng'agenda nagenda Galabi. Nga bwe mumanyi ensonga eno za mugimanyi n'okusinga nze, oluzzi olwo lukulu nnyo mu nnono zaffe era ne mukutikkira kabaka musene wamu amazzi omulangira ge yeyambisa nga atuuzibwa ku Namulondo. Kaakati oluzzi olwo luli mu maaso g'ekkanisa ey'omutuukirivu oyo Peetero gye baakoonawo ennaku ntono eziyise. Tutambulire wamu, kanisa etaase ettaka ery'essinzizo eryo lye baamenya ate n'obwakabaka tutaase oluzzi Kalinda. Oweekitiibwa David Kiwalabi Male minisita avunaanyizibwa ku buwangwa n'ennono mu Bwakabaka bwa Buganda azzeemu okulabula abo abagunjyawo amasiga mu bika bya Buganda ebitali bimu okukikomya bunnambiro, kyokka n'asaba ab'engeye bwe baba n'enteekateeka yeefaananyirizako bw'etyo balina okusooka okujanjula embuga. Naye n'amasiga agagenda gatondebwawo eyo mu bika singa wabeerawo obwetaavu, amasiga ago tegasobola kukakasibwa okuggyako era agayise mu mutendera gwe gumu Ssaabasajja Kabaka n'akakasa essiga eryo, kubanga eriyo enkola egenda mu maaso eyo ey'okutondawo amasiga agayinza okutaataaganya ebika gye bujja mu maaso. N'ekyo nsinziira wano nambike ti n'ab'engeye bwe bali batuuse mu mbeera eyo ebigere bino bayiseemu Mukama wange nti ekkubo lye balina okuyitamu. Ye Kakande Sheba Kasujja Kyesimba Ow'omunaana yeeyamye okukozesa obukugu bw'alina mu bya bizinensi bye yakuggukamu okukulaakulanya ekika ky'engeye. Ndi muyivu nga nakuguka nenfuna bachelor's degree mu business administration Makerere University Business School era ssebe w'ekitiibwa. Obukugu obwo bwe ŋŋenda okweyambisa okutetenkanya ekika kyange eky'engeye. Omutaka awerekeddwako olubuga we mukyala we n'abazzukulu omubadde n'atwala essaza lya Kyaddondo Agnes Nakibirige Sempa mmemba w'abagagga kwagalana Godfrey Kirumira n'abalala okuva mu kika ky'engeye. Kintu kya muwendo nnyo eri ffe okuba nti Katonda asobodde okutuddizaawo oyo. Era olwaleero lunaku lukulu gye tuli okuba nti Katikkiro tumwanjudde eri Katikkiro ng'ali ateekateeka otutuusa embuga. Naye nga tumusuubiramu birungi byereere nga bwe mulaba mbula kalevu myaka 3. So bw'otunula musajja muyivu, mwana muto ate abadde ne jjajja oli. Bintu bingi byayize era ne gyatwala tulabayo. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina agesigika mu ddiiro lyo. Bannaye mwebale.